Programu again and again akawungeska lero natenga bwe twadde tubagamba nti munafe muna mawulire wa Radio Urumuri kuva mu kibuga katugambe Kisangani already amaze okutuuka amaze okutwegatako muna mawulire wa Radio Urumuri simulala ye Jacob ya Ruhanga mubadde mutera omuwulira mu program ezimu za reporters mu lulimi olufaransa naye katubajukize nti Jacob ya Ruhanga yasomera wano mu Uganda Makerere emyaka jagendo bagamba naye atwega amaze okutwegatako already tuli wamu naye abatuuliriza akawungeska lero natenga tukyalina bye tutererezamu kansabe royeze mu byuma nate atwongereko music tumara okuterereza obulungi nga bwe mumanyi byuma tibinaterera bulungi wano we tuli tulyoke tubatuseko byonna nga bwe twabite bateekatekere udakolo lero twabagambye nti tulina program gye tugenda okwebuuza tuli mu kwebuuza bana byabufuzi bwe banga byesimbawo balina ebigambo bye bagamba abantu naye boogenda okubyetegereza nga tibina kye biyamba abantu okubabuzaabuza era tujja kutunyonyonyo ku nsonga z'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda nga bwe kiri mu nnaku zino waliwo akalulu naye nga tugenda ne mu ggwanga ly'e Rwanda tujja kwebuuza bintu bingi abantu balumbagana ne batingana ebizimbe mu ggwanga ly'e Rwanda bisuse okujja omuliro ne weebuuza bw'obanga omuliro gwakwata ekizimbe kimu lwaki gavumenti titeekako strategies y'okukuuma ebizimbe ebirimu bizinesi z'abantu kino ekyasembeyo okujja ekiro ky'olunaku kikeseza olunaku olwaleero kigambibwa nti kyavudde ku gasirinda ezabadde ku kizimbe ekiriranyeewo so kati ekizimbe ekiriranyeewo tulaba bulungi nga gasirinda zookya nze ku mulundi guno munywanyi era nsigadde nga muwolereza ku nsonga eyo gasirinda ebiseera ebisinga ne bwe bawano mu ggwanga lya Uganda tuzirabyeko nga zaabika zikuba I know you munywanyi mbanye nti omuwagira nnyo munywanyi so ketwanjure munafe omunamawulire waffe wa Radio Urumuri twasoma naye ajja kweyongerako Mr. Byaruhanga bienvenue. Merci beaucoup. Ebirara bindemye. Okay. Mr. Byaruhanga, you are welcome to Radio Urumuri studio from Kampala. So nice to meet you again. Nice to be with you again one more time. Yeah. Twebaza Katonda kubanga Byaruhanga ali wamu naffe era tukiriza nti olunaku olwaleero tulina abagenyi babiri bonna bannamawulire tekuli n'omatali munnamawulire. Mr. Byaruhanga, weeyanjulira abantu. Est-ce que tu comprends l'Ouganda? Un tout petit peu, oui. Ok. Weeyanjulira abantu. Ok. Je suis encore devant vous et c'est un grand plaisir de me retrouver dans ce studio de la Radio Urumuri. Je réponds au nom de Jacob Yaruhanga Mukisha. Je suis reporter de la radio dans la ville de Kisangani, en RDC. C'est une province qui est dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Et c'est de là que je viens. Et c'est là que je travaille pour le compte de la Radio Urumuri. Merci. Agambye nti musanyufu kuba nga atuse mu studio za Radio Urumuri era musanyufu nnyo okuba nga aze okukolagana naffe mu studio ze Kampala era agamba nti ye muweereza wa Radio Urumuri oba reporters mu ggwanga lya Congo ku Radio Urumuri. Mr. Byaruhanga, nice to meet you again. Very happy to be with you one more time. Thank you. So let us continue that program. Katweyongereyo ne program eno gye tubaddeko. Uno mwamutegedde bulungi ye Muzeeyi Peter Nuru. Musajja w'ebyafaayo ku radio top banga dene. So akawungeska leero tuli basanyufu. Mujja tusonyiwa okubanga
kamera zaffe zikyali ntono nga bwe twabagamba naye engeri gye tugenda nga tugaziwa tujja kuba nga twetaaga okulaba nga twongerako ku zikamera zaffe naye amaanyi gammwe ge gasobola okututuusa ku ekyo. Radio Urumuri eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Mr. Byaruhanga tubadde twogera ku bintu bino bibiri. Aba politician babuzaabuza abantu ba bulijjo. Tu comprenais? Un peu, oui. Un peu, oui. Okay. Babuzaabuza abantu ba bulijjo bwe banga beesimbawo ne babagamba ffe tugenda kubajja mu bwavu, tugenda kubazimbira enguudo, tugenda kubakolera bino, tugenda kubakolera bino. Abantu ne bayiwa kwa omubiri ne balwana bakubibwa tiyagasi abalala ne bafa abalala ne bafuna ebizibu eby'enjawulo ng'aba n'amawulire ababeera mu field ekintu kino mukiraba mutya. Njagala tukikubaganyeko ebirowoozo. Nze nganze kyendaba bannabyabufuzi ekisookera ddala bannabyabufuzi naddala wano munda mu ggwanga erya Uganda bakozesa ekintu nga kankiyite okubanga ennimiro tugirimamu nga twagala tukungule naye nga tetwagala kugitereeza kugijjamu omuddo esobole okuvaayo n'ekibala ekirungi. Bwe tuba nga tulima era nga bali mu kutusuubiza bagamba nti baze kuba wano munda mu ggwanga erya Uganda ndowooza percentage esinga ey'abantu abangi bantu ba wansi. So buli munnabyabufuzi ajja agamba nti nzize okulaba ng'anyamba abantu ba wansi naye olumaliriza aba wansi era abaleka wansi n'asigala ng'agenda mu maaso n'awa waggulu. So bannabyabufuzi nze gyasimba wabula nti balina okukyusaamu ku nkola gye bakolamu emirimu gyabwe bamanye nga bano abantu ba wansi omuntu bw'atuukira okuba ng'ayiwawo omubiri abeere eddaala gy'oli okutuusa w'ogenda kyandibadde nga naawe omuyiwirawo omubiri osobole okumumatiza naye asobole okubeera contented n'ekyo kyewasuubiza okulaba nga omutuusaako okusinga okumuleka nga bwe bazze nga bakola. Agamba nti nze nzize okukolera abantu ba wansi naye ate olumaliriza mu kaseera katono akolera abawaggulu abawansi ne basigala nga bakola ki. Kyova olaba abantu bannabyabufuzi naddala abakiise mu lukiiko olukulu lwe paalamenti olw'eggwanga erya Uganda abasinga obungi mu madiba mu bwongo nti kino ngenda kikola era kyogamba nti natandikira ku kino nabo ne bakiraba nti kino kyagenda tutandikirako nakyo kati bw'olemererwa. Kyova olaba bangi bali mu kustruggalinga okulaba nga baddayo nga kikyakalubye lwa bintu bye basuubiza. So n'ekintu ekyokusuubiza basuubizenga kye balaba nga kisoboka okutuukirizibwa. Webale nnyo webale ddala. Muzeeyi Peter Nuuru. Ebintu bino bannabyabufuzi bye bateera okusuubiza abantu naye ne bamaliriza ebisanja byabwe nga tebakoze ki nga tebabituukiriza. G'okiraba otya ng'omuntu aludde mu field eno ey'amawulire n'ebirala. Neyanziza nnyo ssibo pulogulaamu waffe ate munnamawulire munnaffe. Obuzibu obuliwo mu ekyo nze kyendaba nti abantu bayingira mu kintu kye batategeera. Katugeze omuntu ajja n'abagamba bwe munanonda n'embeera MP nja kubakolera enguudo ate n'atamanya nti enguudo si alina ozikola. Enguudo omulimu gw'omubaka mu paliamenti kukola amateeka okuyisa amateeka abasinga bagenda mu bintu nga tebabimanyi. Ekyokubiri tufuna obuzibu naffe nti abantu abajja okwesimbawo abamu avudde Rakai abamu avudde Gindi tatuukangako na Kampala tatuukangako mu kibuga tamanyi bwe bifaanana bw'atuuka balowooza alinga atuuse New York. Abamu alaba nga talina kyetagala kwongera kwasa alaba ebintu babikola dda alaba enguudo wano weziri akintawanya kiki ate abalala ebyobufuzi babifuula mulimu nange kangende ndyeko wano ewaffe tulinawo omubaka ndowooza oba yatwala enewa ali mu north yagamba munonde nange nfuna obujanjabi nalwala neetaaga treatment katolubwa nange ndyeko yali naye era yafuna obujjanjabi. Kakati ennaku zino yakomyewo ng'atagamba kati munonde tugenda kulya ffena. Ate abantu nabo babasuubiza ebintu bye batategeera. Waliwo ennaku zino tulina omusajja mugenzi yafa
edda yesimbawo kubwa meya naye yatugamba nti buli muntu ajja kuddanga yeeka n'akaveera amakulu nti ajja kuddayo eka ng'asitudde kakati abantu balinda akaveera nga tebakalaba ekiseera bwe kyatuuka n'avaako abantu bavuga batugamba akaveera nti nali mbagamba lwakuba mwe temwantegeera nali mbaga nti buli anaddangayo waka ajja kulondanga akaveera mukulu ajjewo kasasiro kugamba ekibuga kibeere kiyonjo so abantu babazanyira ku bwongo omuntu tategeera gy'alaga bigenda kukola bitya era in fact nze nali ndowooza nti kyandibadde kirungi ono yeesimbawo ku bubaka bwa paliamenti abeere nga yafulumamuuko ne ku ggwanga lino n'agendako mu mawanga amalala n'alaba ebintu ebitambula kati bwe tutambuddeko mu mawanga mangi ne tulaba ebintu ng'ate byanjawulo nnyo kati bwe tudda wano tulaba nga waliwo ebitatambula bulungi tulaba nga abantu baffe tebatambulangako omuntu afubutuka kati na mukwano gwe manyi nalabye ne posters ze naye abadde mukwano gwe ne muyimbi wa nnyimba osigamba bugwa naye ono mulala naye yeesimbye omulimu naye ayagala kubeera meeya naye nga yeetooloola wano nansana wasula atambula ati wegamba ne weebuuza kati ono agenda kututwalawo so kyobola nti abantu babasuubiza ebintu nga balowooza bigenda okukola nga batuuka eri baga katukibe naffe katweriire kati abantu bajja kulya tebajja kukola. Yes, birina kye byafectinga ku ggwanga? Yes, byafectingira ddala kubanga bw'obanga tokoze kakati singa nkubuuza kati omubaka wammwe kikyakoze omubaka waffe kyakoze kinene kinene yazimba ennyumba ye ate kati yazimba ennyumba ye the first one the second one yarwanira mu palamenti ekyokusatu yakabira nnyo mu nkuubo za palamenti kati ekyo mirimu yagikola egyo nayo mirimu ate ekirala bino ebyokuba nti abantu tebakoze ebimu kati njagala otubuulire kati olwali tulina ababaka bonna waliwo ebintu byebasobola okukola ne bayisa etteeka ne liita ebimu babivunaana Museveni kati okugeza n'eki ekirala kyenjagala okugamba ababaka bano okubalaba nti bakola beera nga baga Museveni agende Museveni ebiyimba Museveni akole ki kati tulina omubaka nga Namboozi ngezeza bungula b'emirundi gyonna nalingiyo kitoko mutema nangai 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 Gwenjagala nganda bani kale ndana abagala nabo bamwe sengenze naye ono mwana nze nantwala sisobole yadde kweza naye yantwala omukwano guno mipeba aba politician n'ebintu bye bakola n'osanga nga abantu balowooza nti omutwe kyekizibu kyokulabirako nti buli kikolebwa wano mu ggwanga lya Uganda enguudo nga tizikolebwa makolero tigatambula ebintu bingi nga tibitambula batera okugamba nti Museveni mu ggwanga ly'e Rwanda mupolisi bwakuba esasi omuntu Kagame Kongo ababbi be babba abantu mu Gorodi ye Kisekedi gwe mutwe genda wama Tanzania ababbi abalya gundi enguzi ye Makufuli ogenda Kenya osanga
baba president bebatera okurugwamu nnyo kati ku ssaawa eno tubadde ku babaka ba palamenti Mzee Peter Nuru kyabadde ayogerako omulimo gw'ababaka ba palamenti mulimo ki nga bw'obadde otandise okwogera nti ababaka ba palamenti baba bagenza okukola ki meeya w'ekitundu yakola ki chairperson LC5 LC3 kubanga bo bonna balya sente za government kati nongenda okwesanga nga enguudo ziganye naye abannamawulire nga we muli musebuga naye naffe niwesanga nga tugamba nti Museveni talina kyakoze Kagame talina kyakoze ennyumba eyidde Kagame oyo singa akola kino Kagame yandibadde ng'akola kino naye nga waliwo bakagame abali wansi wali abandibadde nga bakola emirimu so awo wetubadde ka Mzee Peter Nuru yegenda mu maaso n'ekirala kati mugenda ne mudira omuntu mumanyi president wali ekirungi watulina ebyobufuzi tulina ne parties ebibiina ebyobufuzi kati ne mudira omuntu atasobola kutuuka atasobola kukwataganya kitundu n'omukulembeze aliwo kuba omukulembeze gwe mutwe ne muleeta omuntu avuma nga ye bamuga manifesto ye abasinga manifesto yaabwe kuvuma Astoyi go kuvuma bulungi president nga gwa abantu nzikiriziganya ne Mzee Nuru nti enaku zino bana byafuzi abasinga neyesimbyeyo na Mutumba district ajanga yagala okutukonvisinga okulonda kyasookerako kuvuma wanga akimanyi bwana avuma naye nga ye MP nga mu mwaka waliwo omusajja yali amuga ne mugamba nze sironda sikyamuka bwe mba nonda manifesto eyiye egamba etya okitegeera nze sikyamuka bw'onooboze ogenda kukola ki katugeze ne bino bye tulimu ebyokulonda twagala kukyusa buyinza after kukyusa buyinza ogenda kukola ki bw'oba tolina kyogenda kukola then biteeka ebyebyo kakati ekizibu kye tulina nti abantu abalonzi tebagendera kwono azze agenda kukola ki ne kasita obavumira omusajja ajagenda omusajja ali bwati omusajja akoze bwati kubanga okay nga bwogambye abakulembeze nti bye kibaba blame nga bakole bwe mutwe akitegedde naye tulina wana ababaka nga bamaze ebisanje biwera tebagenda naye ate nabo basanga baga omusajja akole ki omusajja agende nze nasinga mbadde mubaka wa parliament kubanga omulimu gw'ababaka kuteeseza ggwanga n'okuyisa amateeka ekyo ndowooza mukimanyi bulungi okuyisa amateeka n'okuteeseza ki eggwanga kati nze nandibadde nga nti buli eyeesimbawo bw'oba oyagala kukyusa bino by'ebisanja buli eyeesimbawo okuva ku LC1 nti akole ebisanja bibiri so si kugamba nti president agende ate mwe musigale lwaki mwe temugenda namwe mugende so nze ekireese obuzibu nti abantu bakyamuka kubanga gundi alina obusungu bungi ku president azamuvumye nnyo nga tukyamuka nga tulonda oyo kyekireetedde abantu obutakola kati ne president ne bw'obeera gwe nojja n'onvuma omuntu bw'obanga oyomba buyombi ne president toba ne access kumutuukako tosobola kumutuukako kutuusa biruma abantu mu kitundu kyo wakati wo naye waliwo olutalo empalana okitegeera kati tosobola kumutuukako naye singa mwe mulonda omuntu asobola okutuuka wali then bye mwagala bijja kukolebwa mu kitundu nze ndowooza omusajja kyayogerako kyekituufu kubanga abanabyabufuzi ebiseera ebisinga bagamba nti bw'ajja n'alwanyisa pulezidenti n'amala okumuvuma olumaliriza n'addayo ne bagamba tokoze nti omusajja munzizeeyo nyongero agenda ku luno nze nkiranye ewaffe ava eri n'agamba UMP naye n'agamba nti agenze kulwanyisa pulezidenti mumaliriza kyemulina kyemufunyeemu buli kimu kigaana kyemwogerako mugamba nti bannabyabufuzi ba opposition mu East Africa oba mu Africa omulimu gwabwe si kuzimba gwanga wabula kuba kumenya era ne bwokola ekintu ekirungi anti opposition bakivuma opposition bawakanya ne bwokola ekintu ekirungi kiba kibi gye bali kati okugeza ekibuga kyaffe kyali kibi mu biseera biri wakiraba naye president najja akola kwakyali kijjudde abanabyabufuzi abavuma kati tosobola kulaakulanya kintu
kirimu bantu bwe batyo kakati ne baleeta omukyalo ono ennaku zino takyaliwo ekibuuzo ekiri mu ddiiro kirimu ekitya muzepitano lwaki mulaba nti oyo pulezidenti aliwo ye mulungi okusinga endowooza z'abantu aba opposition ze baba baleese anti aba opposition tebalina njagala ombuulire tebalina ndowooza ze baleeta nze siziwulirangako nze kyempulira kiri ekintu kimu omusajja ajjagge omusajja ali bw'atyo omusajja mukyafu bwe wali obawuddeko mu parliament nga baga nti oluguudo lw'ejjindi balukole ebiseera ebisinga nteera okuwulira batwongere musaara batwongere ebyo byokka bye bateesa ku ssente bateesa akawaayiro gomanyi ssente ze bafuna 20 mu mmeka tokikwatako kakati bo eyo gy'emirimu gyabwe naye palamenti muzepitano palamenti terimu opposition yokka balina obujja opposition si eri mu palamenti yokka mulimu n'abali mu nabo ku luyi oluli mu gavumenti nabo naboogeddeko naye bano be basinga okwogera bano baleekaana nnyo kati balibo baatuuka mu kampate zone kati opposition kiki tweriire ku ludda lwo bw'ogamba nti opposition yandikoze kyenakugambye ekyasose nagambye nti abantu abannabyabufuzi babifuula mulimu nabwe katugende tulye. Okay, let us go in Kinshasa from Jacobo Byaruhanga. Byaruhanga Jacob, how was politics in Congo in general? Okay, thank you very much for the question. Politics, it's a little bit complex these days because the new president is trying to sit down and settle everything down. And as usual, in the beginning, there is a lot of challenge that he's facing. So things are becoming a little bit better, but it's coming a bit slowly, but we can see and we can hope for good things in the coming days. Yeah, but because we are still in the beginning, things are not easy for now. You know, Congo is a very big country. Controlling such a big country is not something easy. From west to east of Congo and from the north to the south of Congo is thousands of kilometers. Thousands of kilometers, same one country. From the east to the west, more than 2,000 kilometers. And from the north of Congo to the south of Congo, this is more than 2,000 kilometers. So it's not easy to control such a big country. We trust our politicians. We trust our leaders because we are the one who voted them. They are there for us, and we have to trust them. They have to trust us also because they are there for us. They are there to serve the population, the people down, the low class people that we are. We chose them to lead us. We have to trust them, and they have to know that they are leading people who have brain. They are thinking. They are not animals. We can see what they are doing. We are expecting them to fulfill the promise that they gave us before we voted them. So we are expecting that to come, to see. We want to see what they promised us. But we also have to give them time. We have to work with trust on both sides. The leaders have to trust us, and we have to trust them also. Yes, with respect and love. We are trying to do that. We know we're still in the beginning, and we are hoping for better things to come in the coming days. Okay. The beginning before Congo, you have fighting every year, and every president coming in Congo, the people's not trusting because there is many rebels in Congo. So now, how is Tshisekedi in that situation? Okay, thank you very much. Je voudrais parler à nos auditeurs qui nous aiment écouter en français, parce que je suis un journaliste français.
Le Congo, c'est notre pays. Et je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont à l'écoute maintenant. That program is in Uganda program. I speak Ugandan and English. So if you... Yeah, I was trying to say that. To try to speak in English. Yes. Yeah, I wanted to speak in French because I know I have many people who are expecting to hear. I have many people in Congo who want to hear. After that program, all right, it's okay. Thank you very much. Yeah, what you have said is true. Congo is facing so many challenges. Yeah, rebels, mostly in the eastern Congo, and militias are operating. But these days, things are being under the control slowly. The situation is becoming controlled by the government. That's saying that the new president is working hard to fight the rebels and the militias that used to operate in different parts of Congo, especially around Beni City and Bunia. For now, the situation is getting better than before. Because the killing, yes, is still there, but it's not very intense like before. I can remember Codeco and ADF, NALU, that used to slaughter people, thousands of and Beni. It's getting better, but not yet very good. But compared to some months back, right now things are a bit better. Okay. So what you are trying to say that if are now in Congo, it is somehow okay. Some compared to the situation 3, 4, 5 months ago. So why do those people do fight each other? Yet Congolese fighting a fellow Congolese. The situation is very complex. It's simply because they doesn't want that government. What is their main aim of fighting each other? When we say ADF, we know the origin, what they claim to be, what we know about them. But surprisingly, there are some people who are also Congolese who joined this militia. But ADF by itself is not Congolese militia. Yes. Okay. Of course, they can be working together with some people who accepted to join them. But when you come to Bunia, these people are Codeco militia. They are Congolese. And we don't know who is behind these people. It's very complicated to say why a Congolese can come and by night and kill fellow Congolese people at night and slaughter them. Innocent little children and women, old people, elderly people. There is no reason. They just come at night and kill people. After killing people, they don't stay there. They go back to the forest. And the forest. After killing people, they don't say why they are doing that. Okay, twebaze Mr. Byaruhanga okubera wamunafaka ngesikaleero. I know ajja kugenda mu maso Loyizi ndowooza olwaleero asanyuse kubanga alaba Byaruhanga mu studio. Ndowooza Olufalansa bajja tutaputa gye bujja fika tugende mu maso ne programu yaffe. Kawungeesika leero tubagamba nti ku Mande tubeera n'ageno n'ageeri ensonga lwaki mulaba tuli mu kutabula ennimi wano tutaputa Lufalansa, Luzungu. Twebuuza lwaki abantu balonda abantu olumala obalonda ne babatuusa mu bukulembeze ne bataganyulwa mu ebyo bye baalwanirira oba mu obwo obukulembeze. Katugende katono mu ggwanga ly'e Rwanda. Eggwanga ly'e Rwanda
ye buvuddeko abanyarwanda beerondera abakulembeze mu bitundu byabanyahe Kisozi n'ebitundu ebirala nga Huye mu kibuga Huye gye bali bayita Butale mu bitundu ebyenjawulo naye ogenda okwesanga nga omukulembezi gwe walonda n'omuteekako ng'aleese katapira ku nyumba yo n'agirinya n'akugamba fuluma ogende era nga gwe kennyini gwe yamulonda nga niwe munaba n'amawulire banange njagala olunaku olwaleero tutunuulire ekintu kimu lwaki omuntu bwe weerondera w'omuntu wa bulijjo abantu betulonda lwaki be batwefuulira ne batufuukira ekizibu okwonoona ebintu byaffe ffe ng'abaana mawulire naffe tuli bantu ba bulijjo katugambe bwe tutyo kubanga naffe tukulemberwa ffe titukulembera twogerera batasobola okweyogerera nitutuusa eddoboozi lyabwe wala kakati bw'ogenda mu bitundu ebyenjawulo n'osanga nga abantu babonaabona ekyokulabirako nga mu biseera ebiyise n'olwaleero waliwo meseji gyenina ng'omusajja ngamba yali ku Kisozi bwe bamenyera ennyumba n'aŋŋamba nti gavumenti yatubba era ye yasalawo n'okudduka kati sawa zino ali Kongo gy'ali mu kukolera kati abaakola ebintu ebyo bantu beerondera ne bajja nga babagamba ffe tujja bakola obulungi tujja batwala obulungi tujja bakolera obulungi mutuwa obululu bwamwe mwe ng'aba n'amawulire mu analysis gye mukoze kiva ku ki okulonda abantu bano oluvannyuma ne batwefuulira ne batutwala nga abatalina magezi oba batulowooleza akapiira kankateeke wamwe buli muntu abeere n'endowooza zaateekayo tukamanyi era ebigendererwa byali birala nnyo eby'omuntu ono gwe wali okoze eki omaze okulonda kubanga bwemala okusindika ng'ogenze okunkola obulungi era nga kyekyo kye wansuubiza nti ogenda kunkola obulungi bwoti n'obwoti ate n'okomawo kungoba n'otuuka ne ku extent engoba n'ewange ekitegeeza nti nze mba enagwa mu butego bwesaategeera mba nagwa mu kyesaategeera lwaki timusooka okwekenneenya abantu be mugenda okulonda anti batuganda saalonda nti natuukayo nenonda omuntu gwe nali mmanyi era gwe nali ntegeera ennyo wabula endulu gye nasanga n'obuwagizi bwe nasanga kubanga nali ngenze kulonda ekiseera ekyo bwe natuuka ku bwa member of parliament neemuwa akalulu lwaki nalabanga abamwagala bangi neemanya nti ono omuntu omutuufu kennyini gwe nina okulonda ekitegeeza n'abantu bangi era bangi ebiseera ebisinga ensobi ze tukola era singa wayitawo akaseera katono omulabe ofuzi oyo n'atulugunya kituufu munenya naye munenya katono kubanga nange namulonda mu butamanya n'abantu bwe bati bwe bakola balonda abantu mu nsobi kyogamba abannabyabufuzi si be basobya abannabyabufuzi ebigambo bye bakozesa biwuzaabuza abantu omuntu ne wabanga ali ku mulamwa n'agamba nti ze gindi nga takoze bw'ati ajja n'amulimba nti bw'omala okunonda nja kukuba ekkubo nga liyita mu lugye ewuwo olumaliriza mugamba nti nze ewuwo tewaliwo na pulaani ya kkubo adira mugamba nti Museveni agaana kati nga nawe obusungu obutwala ku pulezidenti nti yagaana okuba ekkubo eriyita ewuwo ng'ekyo kiwo nzijukiza omunabyabufuzi omu mu ngali y'e Burundi yagenda mu kitundu kye bayita Engoozi n'agamba abantu ti nze bwe munandonda Tanganyika nja gisitula ngireete wano Engoozi ng'olabira ddala tekisoboka naye lwakuba ekiseera ekyo olw'enduulu nga ziba nnyingi olaba nga ndowooza ayinza okukola ebintu ebyefaananiriza ng'ekyo asobola okusitula newaba nga tagisitudde naye ebyefaananyiriza era ebiseera ebisinga ogenda okuddamu okutegeera nti naye nga bw'oyogedde oluvannyuma bwe bamugamba nti Lucky nga tenatuuka wano n'agamba nti no temulya mukeeke timulya ebyennyanja titubirya kaakati mwagala Lucky ejja wano okukola kinga ebyennyanja olwedde yabatuukako dda n'abeera bisatu n'ebbiiki bali bagyetaaga kati muze Peter Nuru abantu bandikoze batya abantu ba bulijjo bandikoze batya okulaba nga batuukizibwako saaviisi ze bandibadde nga bafuna
n'abana byabufuzi nsooke njogere nga pulezidenti waffe bwe yagamba bwe yali alayira Kololo omwaka oba gwali gwa 2023 naliyo naye yagamba nti abantu balinga yakozesa ekigambo kino bw'okiwulira oyinza okulowooza nti oba yavuma naye nga teyavuma. Yagamba nti abantu balinga enseenene gy'ogobye n'ogikwata olw'empaka n'egyoku batonyesa enkuba taga nti olw'okuba muli baseezimu museera abantu bange ekyo sijja bawa bonna bawa enkuba. Kati bano abantu bino byobadde ogamba nti lwaki abantu bamala okulondebwa ne bayitamu ate batandika okutulugunya bano abalala. Ekyo kiva ku gundi tewannonda. Gundi obadde ondi bubi nakulaba nga onwanyisa bwe nali nga nkyanoonya akalulu kati mulimu revenge. Ekyo nakyo kireeta obuzibu. Ekintu Brian gyabadde ayogedde n'agamba nti naye n'abantu nabo bennyini bakola ensobi. Ate awenzija kakati abantu bano ono bw'amanya nti bano tebamulonda atandika okuteekawo empalana. Ateekawo embeera, asobola okuteekawo embeera ekusengula mu kibanja kyo era n'akulemerako paka n'akikulemesa kubanga tewamulonda. Kakati ekyo nakyo weekiri. Ekyo naga nti naffe abalonzi tulonda mu kukyamuka. N'ekimuli obeeko gw'ojjawo. Ekyo kye kituleetedde obuzibu especially wano mu Africa. Kubanga abazungu bano ndowooza babe batuleetera obuzibu nti tebaatuyigiza bya bufuzi bulungi ate ewaabwe ne babikola bulungi kubanga beewaabwe kebeera opposition kebeera ani bonna boogera kimu kuzimba. Ekitali ate mbupe Abafirika ekyo kitwani balina pe tutunulira tugamba lwaki bo bali bakola bwe bati ate pe lwaki pe tetukola bwe tuti. Kati ne tubeera nga pe tweyawulayawulamu ne tutuukiriza ebigendererwa byabwe ebya divide and rule. Kigali obudde buno bwennyini njagala bagamba nti tuli wamu nammwe ku Radio Urumuri tuli mu kutunuulira mu butuufu lwaki abantu babonnaabonyezebwa n'abantu be beerondera be beesimbirawo ne bagamba nti tulonze. Kyova olaba ebiseera ebimu nga ntambudde n'abannamawulire banange ebiseera ebimu abantu bagamba nti gavumenti z'omu East Africa oba gavumenti zaffe tezirondebwa. Baba obululu kubanga abanansi be baba nga tebafunye service gye bali basuubira mu bantu kiba kitegeeza si be baba bateekako kubanga omuntu gwe baba batateekako abayo oli yennyini gwe bali basuubira mu ki service ne beetaaga. Kali kusaawa eno nga tukyagenda mu maaso ka Nsabe studio nga tunywako ku mazzi awamu ne banange. Nsabe studio mutwe y'oluyima komeo nate nga tubatuusako ebiddako tuyingire mu ggwanga ly'e Rwanda tukole analysis ku bantu bano ababadde nga balwana era nga mu ggwanga ly'e Rwanda essaawa zino kigambibwa nti waliyo emirembe. Studio tuli mu struggle akakawunga mukanabe tuli mu struggle unyumya ebibozi by'amaguwa tuli mu struggle tuli mu struggle. Did your boss say good morning to you? Obanja Samire Muli. Is your girlfriend a beautiful tuli mu struggle unyumya ebibozi abatuuliriza n'abatugobera ndaba waliwo omusajja twegasseko gwe bata Ngabo Jado tukwaniriza otuwulira Jado otuwulira yes ndaba Jado
Jado babanga tutulira bonamala okuterereza ebyuma byo tujja kubanga tutambula nawe naye akawungezi ka leero tuli ku kibuuzo kino ebitundu ebisinga mu mawanga agasinga aga East Africa no mu mawanga amalala abakulembezi bagenda kugenda ku bukulembezi bwabwe oba ku bukulembeze nga already abantu balina kye babeetaagako era babalonda lwa nsonga ku lw'ensonga eyo twebuuza lwaki abantu bano tebatuusa service ku bantu ababalonda. Tugenze nga tutunula mu nsonda ez'enjawulo naye kizuulibwa nti abalonzi ebiseera ebisinga temulonda bantu lwakubatuusako service wabula mubalonda lwabagoberezi bangi n'abantu bangi kubanga basobola okwogera kubanga abadde pulezidenti n'avaayo kubanga yalwana kulabaki kati bwe basanga akafaananyi ne batiikingaako. N'ekirala waliwo gwe twalonda ewaffe mu disitulikiti y'e Namutumba twamulonda oluvannyuma lw'okuwa abalonzi ssente. Kati olwakomawo ne bamugamba ssebo watusuubiza kino nekyo n'agamba akalulu kammwe ke mwampa nabasasula. Temumanja baana byabufuzi basasula abantu abalonzi olukuwa akasente anti abakusasudde ate oba okyabanja olwedde omaze okubeera kontente n'ekyo kyakuwadde osobola okumulondera n'okyuka kati ne wakutulugunya aba yakusasula. Wamanyi nze nga nkyetegereza mu ggwanga ly'e Rwanda waliwo bali training eyo abantu b'oku kyalo be babawaayo bagamba nti omuvubuka ono agikola ki asobola kukuuma ekyalo naye bwe bavaayo ne batandika okutulugunya abantu ekiro ng'osusiza saa 12 ne bakukuba. Naye waliwo ekyabalemye mu ggwanga ly'e Rwanda kigambibwa nti lockdown weeri amabaala magale naye mu bye bayita emirenje mu mulenje wa Lusatira n'omulenje wa Luhasha emidugudu ow'e Maara n'ow'e Musasu. Musasu eri mu Lusatira, Maara eri mu Luhasha. Kigambibwa nti amabaala galeese obuzibu okutuuka omuntu omu bwe yafudde yalusuddemu akaba abalala babiri bali mu CHUB Butale mu lwaliro bali mu kujanjabibwa naye olutalo luno lumaze ennaku 4. Amawulire wano gano gagenza okufumbira nga Sande naye ng'olutalo lwatandika ku Lwokuna. Poliisi obuuza nze buuza nje kankubuuze ng'aliibwa eriwa executive w'omulenje ng'aliriddawa ow'Akagali ye aliriddawa kubanga awo wonna kigambibwa nti obukulembezi bwasembezebwa abaki abanansi. Kati weebuuza olutalo lusobola okumala nnaku 4 ng'abantu bava eri tugambe nga bwayise erumbye Lubaga bwayise erumbye Nansana bwayise nerumba Kumande n'oku Lwokubiri n'oku Lwokusatu ne ku Lwokuna nga poliisi terina kyebikozeko. Naye ng'obuzibu buvudde ku bbaala ebagamba nti amabaala magale bali mu lockdown. Balonda abakulembeze nga bati basobola okubayamba mu biseera ng'ebyo balondebwa oba bajja kukola bizinesi. Ekibuuzo nkibuuza mmwe ng'abantu ababeera mu bantu aba bulijjo. I think Jacob picking I'm getting you. You are picking. Yes. Oh wow. Kati ekibuuzo kigenda erimu abanamawulire aboogerera abantu ba bulijjo. Abantu bano ababa balondebwa omuntu wa bulijjo n'afa
abalala ne bafuna ebiwundu batwalibwa mu malwaliro nga abantu abalondebwa nti banna bakubeerako kye bakola. Message ki gye twandibadde nga tubawa? Message ki gye twandiwadde abalonzi? Ngenda kozesa eddakiika emu nga ngamba nti bano be tulonda, bwe tumala okubalonda tusuubira nti security ey'eggwanga kangambe engeri ya Uganda omulimu gwayo gwe kukuuma omuntu n'ebibye. Kati bwe banga banabyabufuzisiganye naye guno omusango ngubajjakoko katono kubanga byo byokwerinda we bali era mu ggwanga ly'e Rwanda ndowooza poliisi gyeri, sina kulowooza wabula gyeri. Ab'ebyokwerinda tebabeera mu buli sonda, naye olumala okuwulira omulanga nti manyi bulungi nti wano Uganda we bagamba nti wano waliwo ekituuseewo mu ddakiika poliisi alina okukuba omulanga. Ne wabanga chairman LC1 asobola okuba awo we tuyingidde, chairman LC1 anamulonda be bantu ba bulijjo. Ne waba omuntu wa bulijjo bw'alaba nga chairman takoze n'akuba omulanga. Before police okuyingira mu kitundu, chairman LC1 abeera ng'alina okuba ng'amaze okustampinga nti embeera etabuse mu kitundu kyange. Sige kyova kino kyokujja ne batwala omuntu bawamba abantu naye omuntu n'abulira ddala. Olunaku olwaleero nina message sinakirizibwa abantu bananyini omuntu tibanaba kunzikiririza okwogera ku kintu kino, naye waliwo omuntu amaze wiiki namba ng'awambibwa, bamusanga ku mulimu ne bamuwamba ne bamutwala, famiri ye tambudde kuzi nze kyendaba n'abantu chairman LC1 ndowooza abantu abatali mu kukola mulimu gwabwe nga tetunagenda kubakulembeza abo waggulu, waliwo ababeera ku ground ye chairman LC1, chairman LC3 be basookayo okubeerayo. So abo be basooka okukwasaganya ensonga nga tebanagenda ku MP obe wa president nti ofisi wa president kino kyetaaga gwe, bo bakozeewo ki? Esegeza nabo baganye okutuukiriza omulimu gwabwe gwe balina okukola. Nze byebyange. Nze Peter no. Naye mwebale nnyo. Waliwo ebintu bye tulina okwawula. Wano tulina constitution yaffe eyogera ku gavumenti oba omulimu gwa gavumenti kwe kukuuma abantu n'ebintu byabwe ne poliisi byonna tubitwale wamu. Bwe tuba twogera ku mawanga kati nga Rwanda tulina okwawula kubanga oyinza okwogera ku chairman ekitakoze naye nga ayina embeera emulemesa okukola. Waliwo amawanga nga tosobola kuvaayo n'oyogera, era bw'oyogera osobola okubuzibwawo obugoye bw'ogambye. Si buli kintu kyonna nti kifaanana ng'ebyawano. Ebyawano osobola okwogera, osobola okukola kyonna ky'oyagala, naye amawanga agamu osobola obutayogera ate n'otambula. So wakati bwe tuba twawula, bwe tuba twogera twawule nti abantu bano baadde balwana, obuvunaanyizibwa bwadde bwani, ani yadde alina okubawa security? Nti poliisi. Kubanga chairman waliwo ebintu byatasobola kukola oba omuntu ono kubanga ekintu ekyo eky'abantu okukwata amajambiya ne batandika okutemagana, eyo poliisi yevunaanyizibwa naye yabadde eriruddawa. Abantu batuuka okutemagana bwe batyo, yabadde eriruddawa. Kati waliwo amawanga agafaana bwe gatyo nga ne gavumenti yennyini esobola okuteekawo embeera n'ekireka abantu ne batiŋŋana kubanga waliwo abamu abatagiwagira. Ekyo mulina okubanga nakyo
tukiraba mu ngeri efaana bwetyo. Waliwo amawanga amalala kati waliwo twali tuva n'oluganda omulala twali mu nsi nga tuli mu baasi n'etukuba ekigwo naye twewuunya nti poliisi y'omu nsi eyo yajja n'etutunuulira butunuulizi n'egenda nga tetuyambye era abantu ba bulijjo be baatuyamba. Ekyo nakyo musobola okiraba nti olowooza obunafu obwo bwa poliisi yandibadde etuleka oba gavumenti yeetabawa kyakukola so kati osobola okunenya bano betulonda n'obanenya katono. Jacobo, I think you are picking that the people do not have enough time to see who we can choose to be our leader. We just see who they are, the relationship we have with the candidates, and what we personally, individually, can get when the person we want to vote wins the election. This happens with the MPs. This happens with we'll see what he can do to the country or to the community or to the people. We see what we individually can get when he wins or when he passes. We don't consider what others will get, what he can do for the whole country. We just consider what from the relationship we have. We don't see the competency of each one. We only consider, most of all, what we are expecting individually to get from what he can give to us individually, not kind of parrot to use demagogy to mislead people with fake and empty promises, which is very bad. Before we vote them, they can give us a lot of promises. This is a lie. We have to fight that. And that is on the side of the mistake on the side of the leaders, that we vote. We vote them, we give them our voices without checking them, without examining each of them objectively. We just consider the real is also very bad. And this, unfortunately, it happens in most of our countries in Africa. Another thing is, when you are a candidate, you can give a lot of promise. This is bribery. You don't have to give us T-shirts. You don't have to give us money for us to vote you, to give you our voices. You don't have to give us material things or money, physical things, gifts. This is bribery. We have to explain to her to develop our country. We have to listen to that. Instead of, rather than considering our clans or the people that we know because of our origins, from our origins or the relationship we have with these people. I think this is what I wanted to say. So, Mr. Jacob, which advice do you give to your fellow voters? Because you're also a voter. Yes. You can vote your leader. So which advice do you give to them? We should stop asking them to give us gifts.
We have to know that that is bribery. We have to listen to them, ask the question, give them time to explain to us, and see who is able to lead us from what they say. Kills their brain. So we want that. People, they use money to change our minds or to convince us. We have to start refusing this money. We don't have to accept money to convince us to give them our voices. But here in Africa, I cannot expect, it is not there. Somebody to say that I don't want your money. No. Of course, they have to take the money. They take advantage of us because they know that we are in poverty. So they bring money because we'll get this money today, in 1 day or 2 days. But what about the 4 or 5 years ahead of us? Yeah. Oh, okay. Okay. Thank you, Biaruhanga. Thank you, Mr. Pitanur. Katubebaze mwena ababade batugoberera ku Radio Urumuri nga muyitidde ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ku Radio Orange France, bali ku Radio King, bali ku Radio Urumuri nga muyitidde ku channels zaffe za YouTube, Instagram, Twitter, Facebook Live. Mwena ababade batuwuliriza mu programu yaffe y'Oluganda mutukiririze kubanga obudde bwa programu y'Olunyarwanda tuyisizamu era tusaba okutusonyiwa n'ekisonyiwo kuba genda okuvuganya programu y'Olunyarwanda. Ka tugambe nti mwakoze kubiriza n'okutugoberera. Kanebaza abagenyi baffe Mzee Pitanuru ne baze Jacob kujja ndowooza next time ojja kuba muyogera Luganda. Yes. Ojja kuyogera mu Luganda. Okay. Tubadde nga tubaweereza okusinziira mu kibuga Kampala, Uganda, nga tutambulira wamu n'ekitebe kyaffe kya Radio Urumuri ekiri Belgium. Abadde mu byuma ya Muzeeyi Aloyize Simpunga. Mwena ababadde batuwuliriza, abadde batugoberera. Katubagambe nti mwakoze kinene era tubeebaze kuba obudde bwemwe bwa mwatwadde. Era tubagambe nti sigala ku Radio Urumuri, eddoboozi ery'omuntu wa buli, radio ya civil society ya CCR, eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Brian, ndowooza bwe budde tusibula aba. Era abawuliza baffe bona aba Radio Urumuri tubatumiddeko nnyo mwebala okutuwuliriza akawungeeza akalungi. Era nga tugenda kumaliriza era nga tuli mu kuwunzika poroguramu eno mbagamba nti kyemukoze kye kisingira ddala okubeera ekirungi. Era mbagaliza nze ekiro ekirungi. Nsigadde nga nze Omuyise Ngobi Ndabwike Brian Chaba. Mzee Pitanuru sibula ku babadde batuwuliriza tusobole okuva wano. Namale nnyo abadde batuwuliriza ate n'abatulabye. Tubaagaliza emirembe gya Katonda, tubaagaliza okubeera n'essanyu. Naye abantu tubasomese okubeera n'omutima gw'eggwanga, kwagala ensi yaabwe. Ebyo byonna bijja kuggwaawo. Pitanuru nja kukomyawo, oli musajja atambulako n'Abanyarwanda ennyo. Olina ebyafaayo bingi by'Abanyarwanda. Olina kujja n'otunyonnyola. Ebbanga lye wamala era Pitanuru Olunyarwanda oluwulira. Yes. Tujja kuba nga tutambulira wamu era nzikiriza nti sirwe lusembye. Jako busibula ku babadde bawuliriza. Say bye. We thank you all for your time. Thank you for listening to us. Thank you for supporting this radio. Thank you for loving this radio. Yeah, we wish you all the best. Okay, ka tubagambe nti mwebale nnyo mwebale nanjye nsigadde nga Ben Mugisha era nzikiriza nti tulabagane ku lunaku olwokusatu essaawa emuze Uganda ssaawa 11 ku ssaawa y'e Belgium. Musule bulungi era mweraba. Mwana gwezikiza boda boda tulaba ntuli mukogera luzungu eno. Tuli mu struggle webase. Nojiro kisalo oluyi. Nojiro kisu. Kristo Banda. Ajikubye. Tuli mu struggle ebyokunaba twabivaako. Tuli mu struggle akakawunga mukanabe. Tuli mu struggle unyumya ebibozi by'amagwa. Tuli mu struggle. Tuli mu struggle ebyokunaba